Omuganda agamba nti obulungi kwefaako naye abaffe abo batakyalina mukisa oba okwerwanako baliwo ku lwani. Sisinkana Mire Nandagire wa myaka 23 eyeegulidde erinnya mu kuyooyoota abafu. Okuyooyoota abafu kiwulikika ng'ekyentiisa naddala eri ekikulu ekikyala, kyokka Nandagire alina obuvumu ng'akola emirimu gye ku Rhino Funeral Management. Okuyooyoota omufu obuvumu bujja kubeera nti ekintu kyenkola nkyagala. That's it. Awo nzija obuvumu kubanga omuntu yenna singa obanga kyokola okyagala, of course okikola n'amaanyi n'okwagala, and then w'okola ekintu n'amaanyi n'okwagala n'obuvumu, abantu basigadde basobola okukyagala bakwetoolodde. Okuyooyoota omuntu afudde kulina emitendera era kino kisinziira ku famire y'omugenzi. Abafu tubakolako make-up, kubambaza, kubatereeza, gwe nga gw'osobola okujja n'otuwa description y'omuntu engeri gy'omumanyiimu. N'ogamba maama ono abadde ayambala nnyo gundi eno bweti, oba abadde mwambazi wa wiigi, oba abadde ayagala nnyo make-up, abadde ayagala akantu kano, abadde ayagala akasiga ako, abadde ayagala lipstick, abadde ayagala lipstick wa colors, abadde ayagala colors ebbiri ezo abadde azikozesa nnyo, abadde akozesa that one, oba lip gloss, anything. Gwe nga gw'osobola okujja n'okola ki n'otuwa description y'omuntu wo nga w'okola ki w'omumanyi. So kati ffe ku description gy'otuwadde kwe tusinziira ne tukola make-up oyo nga woba omwagadde, kuba gw'otubuulira omugenzi ono kyabadde asinga okwagala. Musobola n'okubasiba enviiri n'okubakola ku njalo? Tubikola singa abanga abadde akyagala. Just lwakubanga waliwo traditions ezimu ezitakikkiriza tugeze omuntu omusiba enviiri, kuba kati nga mu Buganda tebakkiriza muntu kumuziika ng'alina enviiri zino eziri plate ensibe, era tuba tulina ozimusumulula ne tuzikwata bulungi paafu oba sekyo tugeze dreads ng'ezo tuba tujja kuzisala like to making okubeera nga agenda nga talina nviiri ezo ensibe ezo tebazikkiririzaamu ezo. Wadde nga Nandagire yasoma ebyokutabula ebizigo, okusiba enviiri wabula ko okuyooyoota abafu akikola n'obwagazi n'omukwano omuyitirivu. Okuyooyoota abafu ng'ovudde ku bino bya cosmetology tinasoma ebyo bintu bya make-up, waliwo ekintu ekiyitibwa nti oli like simanyi curious oba nyiza kyogera ntya like nayagala nnyo okumanya like okumanya ku mufu kiki ekituukawo, omuntu aba afudde aba awulira atya muli, aba awulira atya, abantu abamwetoolodde bo baba bawulira batya, kiwulikika kitya, afiiringa atya omubiri guno eno omukwatako awulikika atya. So byo byonna nayagalanga nnyo okubimanya. Kati we nafuna chance nenfuna access okutuuka ku mufu nemutuukako nenkola kyonna ekyali kyetaagisa. Nandagire annyonnyola engeri gy'akwatamu omufu ng'amuyooyoota. Obeera olina omuvaluwinga, abeera ng'omuntu yennyini, so tomala gakwata muntu n'omusuula eri n'omukono n'ogusuula, so olina omumukwata obulungi kuba naye omanyi nze by the way wembanga nkola wemba nkola ku bafu mulimba ngamba nange akaseera kagenda kujja nja kola ki, nja kufa. So kyokola munno naye basobola okikola. Kati omuntu singa omala gamukwata anyhowly kiba kibi nnyo oluusi oba tomubazeemu oba tomuwadde kitiibwa, oso omuntu abeera wa kitiibwa nnyo nga abamu receiving nga tugeze funeral service companies oba those funeral homes nga tebamanyi background ya muntu oyo ne bamala gamukwata. No, omuntu omukwata with a lot of respect, omukwata mu kitiibwa kuba okimanyi nti nange ndi mubiri era kadde konna nja kola ki, nja kufa, era nandyagadde bankwate bulungi nga wenkoze ki, wenkutta abalala. Nandagire yasalawo okusuula emirimu gyonna bw'atyo n'asalawo okuyooyoota abafu. Nze ensonga lwaki nasalawo okuleka emirimu emirala gyonna nenzija nkole ku Rhino, nkole ku bafu, ensonga eri nti nayagala nnyo okumanya kyekituukawo ng'omuntu wafudde. Nayagala nnyo okumanya kiwulikika kitya, omufu oyo awulikika atya, like awulikika atya, omukwatako owulira otya, muli kyekituukawo. Ebisoomooza Nandagire nabyo abirambulula nga kw'otadde n'engeri gy'abivuunukamu. Ebisoomooza ekisooka nsisinkanye abantu okuba nga like bandaba ng'omwana omuto
tebankola ki tebampa kitiibwa olwokubanga ninga omwana omuto. So mu kutandika tugeze nga wakandaba nga nakajja obanga bagambye ono yagenda okukolera ku mufuuwo oyinza okundabanga ne bagamba ono nga mwana muto anaabisobola bino ebintu abimanyi nga mwana muto. So eyo challenge y'amaanyi nti era abantu abamu batukaluubiriza omutuukako omugamba mbadde njagala bampe ku kino like oba ntandike omuntu omukolako ne bagezaako okukaluubiriza mu ngeri emu oba endala ng'alaba nga tosobola agalabira ddala nga tosobola nate ekyomukisa ekiriwo nti gye bugenda okuggwera gye tumalira nga tufuukidde ddala bamikwano ng'alabira ddala nti ekintu kivuddeyo bulungi nnyo nga bw'abadde akyagala. Emu ku challenges zenfuna. Era mu kuyooyoota abafu Nandagire akwenyumirizaamu nnyo. Omulimu gwange gwenyumirizaamu nnyo kubanga buli kimu kye nnina kijja mu mulimu gwange. Nze sisaba ssente, siina gwe nsaba ssente kubanga ssente zenfuna zenkola zisobola okumbeezaawo zibeezaawo ne family yange n'omuntu yenna gwe mba njagadde okuyamba. So ekisinga okundeetera okubanga omulimu gwange guno ngwenyumirizaamu gumbe buli kimu obulamu bwange like tebusobola kunnemerera ekintu kyonna nsobola okikola kubanga omulimu ngulina. Ekintu kyonna kyenjagadde nsobola okyetuusaako ng'omuntu yenna wandibadde awo n'ogamba njagala ekintu kino nsobola okyetuusaako kubanga nina omulimu ogumpa ssente zenjagala. Enneeyisa y'abazadde n'omwagalwa we bwe yabagamba nti afunye omulimu mu funeral home. Ngerawo okimanyi nti abazadde naddala abazadde be bantu abasinga oba okubeera ennyo okulumirirwa abaana baabwe. Abazadde bwe nagenda kwedafuna omulimu gwange ne ngamba abazadde bange kusingira ddala ne ngamba dadi wange ne mugamba nfunye omulimu. Namala okuwaayo application yange kuba samugamba nga sinaleeta application namugamba na application maze ogiwaayo. Ne mugamba dadi nafunye omulimu naye kati ninze bampite. Nambuuza mulimu biki guli gutyambuulira ne munnyonnyola kubanga gwe natandikirako n'okutambula ogenda mu field. Nesa ogenzeko ekabaale ogenze sorority ogenze wa so omuzadde ye first of all mwana omuwala ogenda kutambula obeere eri. Yes, at first tekyali kyangu mu ntandikwa era nga omanyi omuzadde gamba ogenda kukola ku bafu of course kyewuunyisa ngera olaba nti n'abantu abali mu society singa bakimanya nti omuntu akola mu bafu beewuunya. So nabo beewuunya naye nengezaako nnyo nenjogera nabo nembategeeza kikyenjagala ne bantegeera. Awabula ku kunyooma emirimu mu bakyala banne nga kwotadde n'abaana ab'obuwala. Kyenyiza okugamba abawala oba abakyala bali mu ttuluba eryo ti ekintu kye bayita okunyooma omulimu si kintu kirungi kubanga omulimu guno gw'onyooma gw'olaba ogwo gw'onyooma gw'olaba ng'omutono guyinza okuba nga gwe gugenda okyusa obulamu bwo tomanya. Awo wennyini w'oba oli kuba oyinza okutuula n'olinda omulimu gwo tugeze wasomerera bwaki wasomerera tugeze bwa lawyer oyagala genda mu law firm kutuula oba wasomerera bwa accountant oba secretary oyagala kubeera mu office kutuula oyinza obutakifuna emyaka gyonna giyinza okugwako oyinza ozaala abaana n'abaana ne bazaala ng'omulimu ogwo togufunye. Ate omukisa tegusobola kusanga ng'oli wako otudde. So omukisa gukusanga olina ky'oliko ky'okola. Advice gye mbawa kugezaako like ekintu ekitono ky'otandikirako awo mukama wennyini w'oli wakuweera omukisa n'akwongerako. Kati bagezeeko nnyo bakole kye bakola kasi okikola ekintu kyonna bayira omulimu gw'ogufuula ogw'amaanyi gw'ogufuula omutono. Singa okola omulimu gwo nga togwagala of course n'abantu abasigadde tebasobola kyagala kyokola naye gwe kola ekintu kyo ng'okyagala ne woba otunda mu ddaala ne woba okola omulimu gwo naye gukole with a lot n'olina omukwano ogukola ogwagaza n'abantu abakuli okumpi. Of course abantu baba bajja kyagala era oba ojja kifunamu.